Mwasuze mutya bamikwano kansubire mwasuze bulungi mwasibye mutya subire mwasibye bulungi baddiya mbaniriza ku channel yange mwebale nnyo okujja mwebale nnyo okutuwa ku magezi gammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampere gye musinga okwagala omupya subscribinga likinga commentinga osharinge excuse me mantose ne munnaffe ono nga naye asaba ku magezi gaffe agamba ndi mwana wa buwala maka ge waffe nze mwana omukulu ewaka naye agamba nsonyiwemu agamba ti twakula ewaka nga bazadde baffe tebalina nnyo ssente ziri awo naye nga omukwano we guli ewaka era nga tuli happy family nga tweyagaza twakula nze mwana omukulu twasoma naye nze amagezi gange gaali matono nnyo era ne ntuuka ekiseera ne ngamba bazadde bange timulekeraawo okumpeerera kubanga ssente ndaba nyonoone nakuba mu kibiina kyali kya munaana ne balekeraawo ne bagamba oba kyosazeewo kale katukole ekyo ne bagamba ne ntuula kubanga tewaaliwo ebiseera ebyo tewaaliwo bakola ki bano abayigiriza ebyemikono oba naagenda n'enjiga ekyalaani oba naagenda n'enjiga enviri oba naagenda n'enjiga ekintu kyonna tebyaliwo mu kyalo ate nga bazadde bange tebalina ssente zintwala mu kibuga kuyiga era natuula ewaka natuulawo omwaka mulamba singa wange kwe kujja n'akyala ne babimunnyonnyola byonna kubanga yabuuza ono kiki nga tasoma ne babimunnyonnyola nga bwe byali kyava mpita n'ambuuza ti muwala oyagala okufumbirwa ne mugamba senga bwe wabaawo omusajja ng'asobola okumpasa njagala okufumbirwa kubanga era n'emyaka gyali gikuze naddayo senga waffe twali tuli awo nadda n'atugamba yafunye omusajja agenda kujja annone era waayita sabbiiti 2 musajja n'ajja nannona mu maka ga kitange n'aleeta sukaali n'aleeta n'ebintu ebitonotono era ng'ebinona omuwala ewaka nansasula nantwala tweyagala n'omwami wange kubanga nze bwe nali nsookeddeko ye simanyi oba bwe yali asookedde ku nze naye nze bwe nali nsookeddeko nga ye nabeerawo nenzaala omwana wange asooka ne tubeerawo naye ngenda okuwulira ebigambo ti omwami wange alina omukyala gwakwana omulala saasooka kubikkiriza nensirika ngenda okuwulira ebigambo byeyongedde nti agenda nakumuleeta kumuwasa nentuula nembuuza omwami wange kino ne kino ne kino byempulira bituufu naŋŋamba si bituufu omulundi ogwasooka yeegaana nenzamu n'ogwokubiri nga wayise ebbanga era ne mbimubuuza nayeewakana ogwalinga ogwokusatu okumutuuza obimubuuza yaŋŋamba nti nze nina okwerabira omukazi gwe njagala tebalina kundabira bulabizi nga gwe bakundabira bulabizi so talina kubeera ng'okola ki nze siri mbuzi siri nte gye balabira bulabizi mukazi wakuwasa so nina okwefunira omukazi gwempulira gwe njagala ku mutima bannange ekyannuma kuba yandisirise n'atakiŋŋamba nejjusa olunaku lwe natuula ne mubuuza oba nandisirise nesibimunyegako bannange ekigambo ekyo buli bwentuula n'essaawa yakakati kyenkaabya amaziga okumpita embuzi kyagamba byonna bye namukoleranga ne byonna bye twabeerangawo yalinga andabanga mu kifaananyi kya mbuzi nante bannange nasirika era yawasa omukazi we n'amuleeta kale natuula n'enguma kubanga embeera ewaffe teyali nnungi nnyo ate nga wano embeera yali eriko nnungiko osobola n'okufuna ku wiikendi ne buli akanyama ewaffe ekitaliiyo bannange nakaluubirira obulamu omukyala we yamuleeta n'abeera nga takyajja wange ewange nga takyajja kundabako bannange omusajja yasuulirira nze n'ansuulawo n'abeera nga takyayagala na kumpa mmere takyandekera ssente zakukozesa nempulira nga nfa nensirika nenkwata omwana wange nenzira ewaffe kubanga embeera yali egaanye nga n'ewaka takyasulawo nadda ewa kitange nafuna omusajja omulala
eyajja n'antwala nenfumbirwa. Omusajja bwe yawulira mbu nfumbiddwa n'ajja n'atabuka n'abagamba bamuddize ebintu bye. Nze munzirize ebintu byange kubanga oyo omwana namusasula era namugula. Mwana wange mumpe n'omwana wange munzirize n'ebintu byange bye nabawa, kubanga omwana mwama ne mumugabira omulala naye abawe nze bye nabawa. Bannange embeera yankaluubirira. Omusajja yawera n'aŋŋamba tolizaala, tolikwata mwana mulala okuggyako ng'okutte wange. Bannange embeera ennyiga, nfa obulumi. Mu butuufu maze mu bufumbo ebbanga naye obufumbo bwange bugenda kufa. N'omusajja ndaba atuuse alemereddwa. Omwana gwe nasooka okuzaala yanfaako, nenfuna olubuto olwokubiri. Lwali luweze emyezi 8 nalwo ne luvaamu. Omwana yakaaba naye era yafa. Endala ezizzeeko teziweza na myezi 5 olulufuna nga luvaamu. Omusajja nagenda ne mwegayirira ne mugamba ndeke ambeere n'emirembe. Yaŋŋamba tolikwata ku mwana yenna okuggyako ng'okomyewo ewange n'onfumbira. Bannange binsobedde kubanga ku luli olaba yampisa bw'atyo nga sinnaba kubeera nti waliwo ebizibu nti oba nafumbirwako ewalala, naye ate kati kenfumbiddwako bwe naddayo tampise bubi, tanzitise njala mu nnyumba. Bannange nsobeddwa. Omwana we yamunzijako yamutwala. Oba oliawo kwe nandigumidde neŋŋamba kasita ninawo ono simanyi gy'ali. Bwe mubuuza omwana wange gy'ali mulabeko, aŋŋamba tolina mwana komawo ozaale. Bannange binsobedde mumpe ku magezi. Mpulira nfa obulumi. Omusajja wange afubyeko ekimala naye ndaba naye atandise okutendewalirwa ne famire ye mugamba ogenda kufa nga tolese mwana ku nsi, funa omukazi omulala owase. Embeera yeeyo gye ndimu. Bannange bamikwano munnyambe mumpe ku magezi nzireyo ew'omusajja nsobole okuzaala. Bannange alina okuzaala omwana omu ku nsi nakyo si kirungi. Bannange mikwano kye kindeese munnyambe.